kubuuza toyimbe ku kyataawo yanirizanga bwaniriza amanyi nkozesa nnyo basaba ne banyabuka omubaka wa parliament waali naliko wano nebayimbira akayimba tiba nange balaba siriwo Kayondo balaba siriwo banange balaba siriwo Kayondo balaba taliwo banange balaba siriwo Kayondo balaba taliwo banange balaba sirimu Kayondo balaba talimu olabano ne bajjawo empata anti balaba siriwo awulira ne mu kisaawe ne bajjawo anti balaba siriwo basaba ne banyaba ekigere ky'envubu bakyepimamu nga teriiwo bwetuuka balaba ekigere ky'envubu kino ekisaawe bakyepimamu siriwo bwentuuka omubaka n'abanga atuuse ate nze mbakuba ogu wanumaanizi ame ogu negatta mukaaga ne mbakuba ogu gamba munneeti ogu negatta musanvu ne mbakuba ogu wanumaanizi ame gamba munneeti ogu saba wavuga tumuyina mu nnyumba era agenda tukuba omuziki obugalo bwakapa mwe bannampatta ne munneesiga ne mumpa akalulu ku kifo kino ekyobubaka bwa parliament nange nembasuubiza tingenda kukola ebitakolwangako njagala okutwala omukisa guno okwebaza musajja wa kabaka ansumikidde wano nankwasa effumu sebo musajja wa kabaka nkusuubiza nti effumu eryo nja dikozesa bulungi nja kufumita era nja kukwasa era sebo onsindise kuba muyizi tasubwa effumu eryo nja dikozesa bulungi webale nnyo webalire ddala okunsumikira mukadde wange nkwebaza okusiima emirimu nga nze Kayondo gyempisigwamu okukolera Obuganda era nkwata omuzindalo nga nkusuubiza nja kubeera muwulize eri Namulondo nja kuyimirira ku nsonga ssemasonga 5 ezitulambikibwa Katikkiro wa Buganda era anaaseseetukanga kwemu ku yo nja kwambalagananga naye nga bwe mbadde nga nkola era ssebo mu bufu bwe bumu obwo nnyinimu Ssaabasajja Kabaka mwe yasiimira naŋŋamba nti ŋŋende ku CBS buli lwa Mande nsomesenge eggwanga nenvaamu ebigambo ebitansuubirwa tuseewo senga mwe bannampatta temwampa busobozi obwo kale mwebale nnyo mwebalire ddala mukadde wange njagala okuyimirira wano okutegeeza nti nze ku bintu ebimu ebyali binnuma era minisita Misa Kabanda yayimirira mu kisaawe kino n'abagamba nti abakuba muvubuka oyo twandibadde mpatta tetuwunyirizaako yadde ku kolansi kye bayita World Bank ekitongole ekya World Bank kikolagana na kintu kimu bagiyita parliament kubanga parliament y'eggwanga yokka yekkirizibwa okwewala ssente mu Uganda mukama wange ssebo omusajja wa Kabaka emyaka gyonna tubaddenga n'ababaka nga ssente bazewola mu parliament naye nga ssente bazikozesa walala ku luno basanga Kayondo nasomye nga ndi Ssebuufu ne mbagamba emba munjagaza emirembe abantu bepatta no balina okufuna ku kolansi mukadde wange nasimba Nakakonko nendeeta akakiiko ak'ebyensimbi akakulibwa migadde w'Ebuvuma ne kajja ne kalambula oluguudo olwo ne kagamba nti mbutuufu Kayondo bulijjo kyotugamba kituufu abantu b'empatta beetaaga kolansi era mukama wange ndi wano nga nkugamba nti olw'okuba ekitongole kya gavumenti kyekyewolera nange ekyo kye nasobola osakira mpatta era oluguudo olwo lukola mukama wange abaana b'Ebuddo bayimba oluyimba nti emirembe gy'Abasakabaka egyasooka tebagigaya naye bawaana guno Omutebi
mukadde wange omulembe gw'ababaka ogwasooka sigigaya emirembe gyonna ababaka abasooka sibagaya naye nange ntenda guno omuyondo kubanga mukadde wange nkwebaza okumpuwera obujulizi kyekiseera kyatuuka ng'oluguudo lwaffe luno olw'empatta nga ne takisi ezisasobola kujjayo bakadde bange ne bantuukirira ne baŋŋamba omubaka abantu babagenda kufa erinnya kitange nakwata ssente obukadde 120 ne nnima oluguudo olwo okuva Entenjeru paka Bule bandeeterako ne ku poliisi nga bagamba Kayondo gwani eyeeyisaawo neŋŋamba ku lw'abantu b'empatta nja kufiirawo mukadde wange oluguudo ne lulimwa bano bagendera okujja okwongerako ng'omubaka ali yakikola dda mukadde wange twayimirira wano nga balonkinga oluguudo luno ne mbagamba bweba kampuni y'emu yeyafuna oluguudo ono tutuuse Entenjeru ne mbagamba luzzeemu okubeera obubi balukoleko lwakiri paka Ntenjeru we banaatuusizayo nga luliyaddeyaddeko kwegwa omulimu gwe baakola mukama wange ye mubaka wa paaliyamenti mukadde wange waliwo ku bumeeya wali ng'essomero lyaffe libambulukuse yali mubakawo eyaliddamu n'alisereka mubakawo wa paaliyamenti mukama wange nze nakoze ekyafaayo sebo wano mu mpatta nakwatako ekibiina n'ekiwa tulakita kiri wali Mawotto omubaka wa paaliyamenti byate bimanyiddwa mukama wange njogere Katale njogere siteegi za booda oyo ye mubaka wa paaliyamenti bino byenjogera soogera byennakisunga njogera bya wano era tuli beeteefuteefu nnyo mukama wange nga 15 January mbasaba mugende mutiikinge Kayondo Fred ng'omubaka wa paaliyamenti owawaaka alina kyalaga kyakozeewo amangu ddala nga ntuuse mu paaliyamenti ekisanja ekyokubiri minisita yali wano ne mugamba oluguudo olwo lumala okuwunya wali ebule ku mazzi twagala waawo olutindo olugatta ku ggaba oba feri ng'omuntu agatta bugasi ku ggaba mukama wange connection ye yegenda kubeerawo mukama wange nzirirayo okulaba nga amazzi amayonjo gabunyizibwa mu kitundu kino naye njagala okugamba basewo ne bannyaba abali wano oluguudo olwo nateekamu ekigambo kye bayita corporate social responsibility ng'abalina abalimu oluguudo olwo balina okubaako kye batukolera mu kitundu nze njagala batukolere eddwaliro ly'e Kabanga naye ng'abakulembeze bajja kutuula basalewo kye bakola abalala bagamba tuzimbe eggombolola nze nnamba tuzimbe eddwaliro ate n'obusente obutonotono obusigaddeko lwakiri batusobola otukolerako kilomita ng'emu ku kkubo eridde e Kabanga ne lino eridde e Nakalanda n'akatundu ku ludda essozi kubanga sente ezisigalako zisobola otuyamba ku bintu ebyo basebo ne bannyabo oyo gwe bayita omubaka wa paaliyamenti mukama wange ngenda kwongera nnyo okulaba ng'abaana baffe abatalina mwasirizi nyongera okubasakira basale kubanga zembadde mbawa zibadde zange ng'omuntu addewo enkola eyamba ku baana baffe ku bintu ebikozesebwa mu masomero nga ngenda mbawa ebitabo seeti n'ebirala ensonga eyo ngenda gyongereramu ddala amaanyi mukadde wange n'olw'ensonga eyo nze mubaka yekka wano ku babaka be baali balonze asaanidde okuddamu okuyimirira mu maaso gammwe ne mbasaba akalulu k'obubaka bwa paaliyamenti nze mubaka yekka asobola okugamba nti bw'onoogenda Empunge bagenda bawa kolansi bw'onoogenda Nakisunga enguudo bbiri zingayirwa kolansi nga mubaka kye yali akikoze buuza munno kakati genda Kakonge tofaayo kifaananyi oba baakiyuzizza oba baakisaze londa Kayondo Fred owawaaka genda olonde Kayondo Fred ateesa waliwo omwana ayibye wano akayimba naye abadde ampaayiriza n'olw'ensonga eyo nja kuteesa era nja kubakolera mwebale nnyo mwebalire ddala bassebo ne bannyabo kakati Mukono South erina abalonze 75,000
omubaka wa parliament owa Ngumani MP okuwangula yetaaga emitwalo 7 ku mitwalo egyo 7 mpatte inako omutwalo gumu 12 kitegeeza Mukono South mwekka abali wano musobola okuwanguza Nalumansi ntambudde naye ebbanga lyonna n'empatta erina okufuna ku mukulembeze weetuulire naalu noni ku Kakumambo omuwe akalulu aliwa Rafael mulabyeko Banyabunga lya Yesu Honorable Kayondo njagala okwebaza olw'okumpa omukisa amannya gange yenze His Excellency Prince Amos Wambeda, next President of Uganda. Basebo ne banyabo nebaza Mukama nti nsobodde okujja wano eno lwa Honorable Kayondo anyambyeko okujja wano naye kuneno kubeere kuyiga nti omuntu newoba omuwalana nga gweoya gwe teweesobola mu byenfuna tomuwalana wabula funa engeri gy'olaba nga weenyigawo osobola okuyisawo by'oyagala nga sinnababuulira kirala kansooke mbabuulireko ku linnya lyange kye litegeeza erinnya lyange yenze Wambede kitegeeza omubedde era mu mulembe gwange nga nze Honorable MP wa Mukono South mugenda beera babedde era yenze Wambede omubedde gerako n'abantu bange baseba ne banyabo nga 15 omulangira Wambede mundabiranga dayadde ndi muto naye malako
Asiranya banabi n'abamu bageza na mungu mulimu kwa munera sibajja mulimu okufuta obusiramu kubiremu akayiba nakasi bajja nangiza okuloza buliro Satunginda kakati nkubadde omumuli embula mubeera yewakagamba nkumanyiza yobule mugirwana ebisoke banaffe bagibawa kubindu temuyiga ab'emisomo egitino okukonamu oluusi noyiga kikukupakasa sente lukalongo olubagiyasa bakanga tubatalubula bakangasambala batingita n'oluusi nange gyembola obuyinza n'olowooza obwono katonda wakampugamu mugandawo wani ebitundu kyasiruka n'omwoyo nasoma kamero kyangayo omusango musobola kyakozesa kiteyiro yamugayo nolekya mitwendo n'ebitundu bingi ebirala balikyayamwagikambisa nakutisa mugambe niwamuitisibatene kinagezaago nokakanya abaana basiruke bakisuka paano okujebala kinokerokanga kyamula sekanatutulesyo kyokikula